nga sambadde ate bode tubode mbangenda mukola mbangenda kuba muyisaako ngoye mubiri guba gugenda kumwa byebyo Alani byenkugambye Alani waliwo omusajja ajja wano ngoyo omusajja zakola masaji tamukoyede na mu Uganda wokka era ng'ekyo omuwalo muyisaako omubiri gwe kibate kimujja mu mbeera kibate kigenze nkubulira Alani abasajja bajja wano ne bakola masaji omusajja nafuluma n'agenda kiraya nti nga toyagala happy ending tewali agenda jikaka tewali agenda jikogenda kola masaji odewa mchala wakwe happy ending nti kiraya nti ono gubadde masaji nawulyanga alemereddwa okwekuuma ng'omuntu kapake jera kera tekibeera kibibwa agamba mwana njagala kwatako ku bbeere eryo biriramu abaami waliwo omwami atuuka wano kiraya nti omuwala n'amunaazaako sajja laga tufude munaaza nako nga kyakyewuunyo ye takirabanga nako tebamunaazangako okuva mama ero yamuzaala n'amunaazaako n'akula nekigwa abasajja baagala obbanazaako abaami balina ekyejo nze kasita nategeera abaami be baagala Alani Kuru ne ngamba kati kannyumirwa obulamu nkutidde zino ze bayita batya modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale nyongero bandiza ku mukutu guno gwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nako ralero tuli wano ku Angel Spa era programu eno nako ralero ekutosibwako Angel Spa. Angel Spa rachenzezeewo mukyala awangadde mu muzannyo gwa Spurs era Spa azimanyi bulungi nnyo. Weekend ewedde ababadde ku Spa ya chicken gye yagguddewo omukyala ono ye yabadde emabega wa Spa eyo yonna nga bwefaanana wamu n'okurekruitinga abaana abawala bewala be mu Spa eyo. Bantu bangi baagala okutandika Spa zino naddala abantu abavudde e Bulaaya eyo. Wabula waliwo abantu ba mirundi mingi buli omu alina ekyenjawulo kyayogera ku Spa. Eriyo oli agamba Spa abakazi bewaka bagamba abasajja baabwe bwe bajja mu Spa babakwatira ne bamala ne babajjamu. Nja kusabika mu lulimi kuba sheno ejja kubanga erabibwa mwabategeera kyenjogera. Wabula nange leero ku makya nkedde kulaba video ya Godfather ng'agamba nti Spa okutandika Spa oyina okubanga oyina ekika kya Spa nga chicken kye yakoze oyina okubanga oyina ebintu ebyenjawulo bye weesigamako bye ngenda okubanga mmenyera Angel atunnyonnyole. Ekirala Spa zino zitandikibwa kubanga according ku bigambo by'empulira nti Spa bakyala be basinga okujja mu Spa abasajja baba bagize mu Spa baba baagala obbajjamu. Bingi nnyo betugenda okubanga twogera lunaku olwaliro naye nga tugenda tambulira mu business eyagwe ayagala okutandika Spa. Angel ono kafulu mu Spa naddala mu kutandika Spa zino era gwe nina olunaku olwaliro agenda okubanga ate atunnyonnyola. Tusanyusa okulaba nnyabo Madamu Angel. Nange nsanyusa okubalaba. Oli otya? Ndi bulungi ndabotya Alani. Buuza kuba tulaba. Mbalamusizaako banyawere bassebo yenna gye muli ndi ku Alani Crew yenze Madamu Angel oyinza okumpita Mami Angel basenga Angel CEO omukyala amanyi massage n'ebisoko ndi professional massage manyi ekyokukola mukazanyako ndimo. Omaze ebbanga ki mu muzannyo gwa Spa zino? Massage kati mpezezaamu emyaka 4. Myaka 4? Myaka 4 kitundu ngenda mu 5 kuba omwaka ogwasooka mwaka gumu nga n'emyezi 2 nali nkozesebwa naye ng'era nkola massage. Okay. Kati gino emyaka egisigadde 3 ndi boss. Okay. So kino kye tulaba rooms ze tulaba decorations ezibeera mu room theme ezibe amatala ya engeri gye gaaka mu room lighting byonna byojja okubanga otunnyonnyola nga bino omulabi waffe kyalaba ku TV awo. Angel Spa bwe tugiraba yonna bwongo bwo. Yes. Oyogeddeko ku kyamataala kala z'amataala agabeera mu lumu za massage.
kakati olaba abantu abajja mu bino ebifo bya massage kati zino massage pala libanga ddwaliro lwakuba nti era mulimu n'abantu abakyonoonye neekunze professional manyi omuntu ajja mu massage akyama walabye ekipande kya massage omuntu oyo aba ayina ebimutawaanya ku bwongo nga ye ng'era akyamye awantu awo alirakisinge omuntu oyo aba ayina stress omuntu oyo akyama mu massage aba ayina obunafu mubiri gwe omubiri awuliranga munafu yeetaaga okuwummula oba okumuwummuza omuntu oyo akyamya wali ekipande kya massage abamu aba alumizibwa omubiri nga sigamba nti oba omubiri mulwadde wabula olw'emirimu gy'abaakola aba eyo peyini ebanga emuli mubiri ng'akyamye awo mu massage abeere ng'afunawo ekyenjawulo kati obwo obutaala bweyogeddeko obubeera mu ruumu kugambye nti waliwo agenda okujja nga just alina stress girlfriend yamukyaye ayinamu obutakanye waka ne mukyala we n'agamba kankyamekawo mpumule kati bw'asanga obwo obutaala either asanze kala ya red oba bbulu abutula n'agamba yi kale n'abwewuunya kati olaba mind ze zisobola okudda ku ezo kala kale zina bwe zimuvuga ne zimutwala mu nsi endala yes kale ezo ayina engeri gyakiteeka ku bwongo ne bimulabikira bulungi kubajjukire waka waaba tabireeseeyo tebiri nayo kati n'abisanga eno n'agamba wow natandika okubanga ajja omutima gweseti nga gukakkana so spa decoration ezo tuziteekamu because nti ebyo ebifo bya spa ebimu kiraya nti abazze kukakkanya stress mpaayo ebika bibiri ebya spa kubanga katandike bwetti then ojja kumpa ebika bya spa Angel nabadde ndaba video ya Godfather leero ng'asinziira ku spa ya chicken ya Fantastic spa Godfather bwe mba mukootinze bulungi okimanyi spa ya chicken yeebuuza kunze buli kimu Godfather bwe mba mukootinze bulungi yayogedde bino ebintu wammanga byogenda okuntunnyonnyola saabiwulidde kusaabira kubanga chicken yagambye waliyo body to body ogenda gitunnyonnyola yes body to body eyo ebeera etya kakati Godfather n'agamba okutandika spa bwe zityo ezirimu esobola okubanga omuntu asobola okujjamu olina okubanga ku poliisi olinamu abanene olina okubanga olina abantu abanene emabegawo abalina okubeerawo n'agamba ekitonde ekikazi si kitonde kyangu kyekyusa anytime emiwunyo gikola ki gijja oba onfuna yes yamenye ensonga eziwera mpa ku simu yange mwana mugamba akendeze ku music oba ali waffe wano oba biri eri okubizindaalo njagala nsooke nkuwe ku bigambo bino oyogere ku kintu nga naawe okola ki nina kyempuliddemu ekyabanene mu poliisi manya poliisi kati oba bikwataganira wani massage ati kankunnyonnyole kankuwe then njagala onnyonnyole omulabi waffe kubanga Godfather naye yannyonnyodde sayidi ye ya kyabulabe nnyo kyabulabe nnyo omusajja yenna okufuna ebbala n'omanyibwa nti odiiringa mu bakazi oba obulamu bwo weetoololwa nnyo abakazi kyabulabe nnyo gwe kasita oteekawo obujulizi nti weetoololera nnyo mu bakazi obulamu bwo bumaze obuwaayo era emikono gyo giba misibe gibaako empingo abakazi kyekitonde ekikyasinza okubeera ekizibu ennyo ku nsi eno nga anytime yeefuula ne yeekyusa nga olinga gwotalabangako naawe obujulizi n'okaaba n'akaaba naye ng'alimba naawe obujulizi obw'obulimba n'awaayiriza n'okaaba n'akaaba n'asiita n'okusiita n'atiisatiisa n'okwetta buli omu n'amukkiririzaamu naye ng'alimba kale be bantu b'okolagana nabo okukolagana n'abakazi oba okudiiringa n'abakazi
wenkanankana n'omuntu akutte bomu nga takimanyi nti akutte bomu nga wane wali pini awatadde mu lugalo agenda awuuba tekyenkanankana nakyo. So bizinesi kirungi okubeera brainstormed mu bwongo obwo n'otandika bizinesi, naye bizinesi gye watandise si nnungi naddala ku myaka gyo, kuba emyaka gy'olimu mito. Woonaatuukira okukula wayinza okubaawo ensobi nga ze wejjusa. Kyetutamanyi maaso waliba watya, naye abamu kufa abalengerera ewala tulabayo ekijji ekinene. Masaaji bbala ez'ekikawo ekityo oba otagetinze basajja balinamu ssente. Abasajja abo abalinamu ssente tebaagala ziwaggwe muntu, bwe bajja baagala ddiiringa n'abawala. Era bateekawo nnyo ssente nti buli muwala alina asaba off agisasula emitwalo egi 5. Kiseera kituuka nga buli muwala ali off nga taliyo, nga basajja baba batutte. Ekyokulala abawala b'oboodiiringa nabo tebabeera bantu balamu, babeera bamafiya. Era abasinga obungi baba bamanyi okwetooloola ebifo byonna ebyetoolodde ekibuga n'ebibuga ebyenjawulo. Bw'ava ku Best ng'akkirira ku Mabiito, bw'ava ku Mabiito ng'akkirira wano Ekyengera, wano waliwo gundi awo Akashi, waliwo bagiyita ni Kyengera. Tutandikirawo, tusooke tutandikirawo, tujja kweyongerako mu maaso awo. Watandikidde chicken, wamukoleddeko, wamuwadde ideas. Yanneebuuzaako. Tutandike ne Godfather emukoyo byamenye. Godfather kyagambye ninamu kyempulidde nti like chicken business gyesitandise nkyamu ku myaka gye. Kyabadde ayagala ate spa business nga bw'olaba oli ayina boutique, nga bw'olaba oli ayina saluuni. Nze Alan Spa ngifunyemu ebintu bingi. Yes, sipa business nga business ezendala. Nze ono ku mulimu gwange mama nga ajjawo kitegeeza business. Omulimu gwange tegunswaza, siri mubbi. Okitegeera wano wajjawo kiraya nti avudde Muyenga, avudde Mukono, najja wano nga alumizibwa omubiri nga zefuna massage, naava wano n'agamba bannange Angel omubiri gwange guwonye. Naze nina ekinumano ku mugongo naye kati mpulirawo enjawulo. Okitegeera zino sipa ziringanga malwaliro lwakuba nti Uganda yaffe ngamba oba erimu abantu abataagaliza. Uganda yaffe erimu nnyo abantu abataagaliza. Uganda yaffe mulimu nnyo abantu ab'ennugu. Omuntu atandika bizinensi ye abantu ne batandika ogikuba. Nze kati wano ku Angels Massage nina license tebasobola ate nagirabye ne wa Chicken. Abantu bayina license bonna namba esinga abayina spa. Okitegeera. So guno mulimu bannange abantu mutuviire ku mulimu. Mutuviire ku business zaffe. Lwakuba nti ate ne mu kino ekintu kino kye tukola ekya massage. Mulimu abakimanyi, mulimu abatakimanyi butuufu bwakyo. Nga bakyerimbikamu. Nga just oli azata de wali akapanent massage naye nga ayina ye byayisaamu. Byayisaawo obuyisa. Kati ngaffe tukola massage wano, waliwo client agenda okujja wano nga ye ayagala massage. Abasinga obungi bagamba nti ebifo ebirimu abawala nga bikyamamu basajja. Bwe abasajja baba bazze kwegatta ku bawala. Nze wane wange nkirabirawo. Ekyo ngamba nno nti kikyamu. Si buli musajja akyama mu kifo kya massage nti aba agenze kwegatta. Okitegeera. Alani Kuru ono massage Uganda yokka si erimu massage. Bwogenda mu America spa gyeziri. Bwogenda London spa gyeziri. Bwogenda mu nsi ez'enjawulo spa gyeziri. Abazungu bakola massage, Abachina bakola massage. Kati ffe abana Uganda lwaki ffe tetukola massage? Anti oli agamba ani Godfather having a spa is okay. Naga naye ekika kya spa ekika kyobula natanse nkubuuza ebika bya spa biri bimeka era spa ezo bwe boogera ku kika kya spa gwe ki kyotegeera gwe alina experience mu spa? Bwe boogera ku kika kya spa
nsobola okukitegeera bwe nti waliwo alanikuro omuntu ajja okukola wali spa olw'okuba ayina mukwano gwe amuliriddemu amugambye gwe gundi bw'okola masaji pale erimu ssente ogenda kunoga masaji ti masaji oyo yaaba atya nti ogula buguzi wali oyiro omuntu najja neyebakaawo n'omuyiwako oyiro n'omuyisaako engalo omuntu oyo n'akuwa ssente bw'abanga musajja omuwala asobola omuyiwako oyiro ate abasajja omanyi tebalwa kugira kukuba sauti era olugiraawo nga omuwala amuwayo ssente sipa erimu ssente kati nno nze ŋŋamba nti sipa si muntu kugula cupa ya oyiro kubanga nti omanyi oyiro oyo bamuyiwa ku muntu n'omuyisaako masaji nti eyo ye sipa nti era oba omaze okukola masaji abantu waliwo abamu abeerimbise mu kifo kino mu kiti kyabwamasaji oli nateeka wali ekipande nateeka wali abawalabe n'ekifo nti wawakolebwa masaji naye nga just ataddewo linnya nti n'oyo omuntu anajja ng'ayagala masaji waddala ajja laba ekyo ekipande akyame naye ng'abasinga obungi mu bifo ebyo byamasaji beetundiramu babeera masaji tebamumanyi kinyinza okugamba waliwo abantu mu kino abatamanyi masaji kyova laba nti bagamba nti omulyamamba abeera omu n'avumaganya bonna kitonde ki ekisinga okujja mu masaji abaami baagala nnyo masaji wadde nga n'abakyala bamukola abakyala n'abaami kitonde ki ekisinga baami abaami baagala nnyo masaji abasajja baagala nnyo masaji kubeera bakola nnyo kati ojja sanga omusajja alani ngaali mu kirombe akuba bulooka ojja sanga omusajja mu kikubo nga yeetisse emigugu agijja eri ku kimotoka agireete n'abasajja bakola nnyo emirimu emikakali be basinga okola emirimu egy'amaanyi masajja ate nga omuntu akola bw'atyo masajja aba amwetaagira ddala osiibye otikula migugu osiibye osomba bino bizza eri n'eri ogenda okuwumulamu ng'omubiri gukoye naye ng'akasente ko kayinamu ngaba naye mpulira omubiri guno gunnuma mpulira omubiri gwange teguteredde kangendeko mu masaji abasajja be basinga okukola emirimu egy'amaanyi era kyova olaba be basinga okujja mu masaji according to Godfather ne experience gy'alina mu spa ategeeza n'agamba ekika kya spa ne types of massage ezikolebwayo type nga ki body to body yeriwo eyo body to body massage weeri wano ku Angels anti eyo ye kabaka yesooka ku menu toyina wootagenda sanga body to body oba spa ya muchina oba ya muyindi oba toyina wootagenda sanga sliding body to body yebeetya body to body client asula eyo package ya body to body omuntu oyo abazze ng'alina stress ye ng'omuntu ngazze anyumirwe massage ngazze afune vibe mu massage vibe nyonyola bulungi enja abantu kakati body to body massage eri ku buli package wonna oba spa yange oba wa massage waliwo massage ono gwe tunyigisa omubiri guno nga gugenda kuba gunyiga client massage omubiri gwange nga nkozesa kuga client nga gumunyiga massage nagwe yeje tuyita body to body ngoyambadde nga sambadde ate bode to bode mbangenda kuba muyisaako ngoye mubiri guba gugenda kumuwa byebyo alani byenkugambye nti bannayuganda twagwenyuka alani waliwo omusajja ajja wano ng'oyo omusajja azaakola masaji tamukoledde na mu Uganda wokka era ng'ekyomuwala omuyisaako omubiri gwe kiba tekimujja mu mbeera nze nkubuulira alani abasajja bajja wano ne bakola masaji omusajja n'afuluma n'agenda naawe omwana tipu n'amwebaza masaji ng'asiimye nnyo muyisaako omubiri kati ndi wano nsirise njagala oyite shiba ayina wano client gwe yakakolako ndowooza emirundi nga 10 naye nga client oyo tamukwata nako ajja wano omusajja nkugambye akola eyo full package eyo package eriko body to body eyo erotic eriko body to body jasula nkugambye oyo client shiba yakamukolako emirundi nga 10 naye nga tamugamba nga nako nti kakwateko ate ng'omwana amunyiga massage n'amunyiga hot towel omusajja n'akuba sayuti ye nekka nayambala omwana kati kino nkikubuulira wallahi oyo omusajja agenda ate si oyo yekka waliwo bakirayant abategeera masaji nga yo okujja wano okumunyiga masaji nga ne bw'aba akubye sauti ye abazze kufuna masaji ekimujjidde ku bwongo si kyakwebaka ku muwala wa wano
akira nti banga abamu balina abakyala balungi balina emirembe makage naye ng'oyo omukyala tamanyi massage omusajja oyo ng'akola nnyo n'akowa n'agamba kangende mu massage nveeyo ngende ewa mukyala wange nkole bye sitakoze eri mu massage wallahi nkubuulira waliwo abamu ngambye abamu waliwo abamu abajjano nga giridde massage kuba ye massage tumulanga ate ffe enjozi massage bwe tubeera ku live tunyonyola ekintu kye tumanyi kati olikira nti ali eri akiwuliza n'agamba abantu abo balabika bakafulu omuntu atula mu kamera n'ayogera ekigambo nga takiddamu n'aleeta n'ekirala gwe bw'oba oyina obwongo oba oyina okugendako mu bantu abo baba professional nga bamanyi kye bakola kati tufuna bakira nti nga bazze kufuna massage waffe era kira nti n'afuluma omwana neyesiga ku musajja omubiri sliding senga wadde otuddewo nze n'alikulaze bwe tutambuza omubiri sliding omubiri guno olaba ng'omusota bwe gutambula nga gwegira bwe guti ku ttaka gutambula gwekola bwe guti kati guno mbiri bwe gubeerako ku mugongo kira nti aba yeevunise nga guno omutwe agutadde wansi ng'omwana akola eno ku mugongo akola atya omwana ngali eno nga yesize oyiro naye ng'asoosemu masaginga omubiri ogwo n'engalo then bw'amala omumasaginga omubiri ogwo n'engalo amuteekako n'eno bode ye n'agimuteekako ng'agisize oyiro n'aslidinga wano bw'ati sliding ngasaako mukono no ateekako amabeere gano n'olubuto nakola kabode tubode akabode tubode kaveeko alani kawumuza ebirowoozo ogenda okuwulira kira nti ng'afuluuta ng'afuluuta nga yeebase mukwano ekitegeera abeera afuluuta kasita omwana atandika omuweyo sliding kabode tubode kakukatta omuntu kayina engeri gye kakakkanyamu ebirowoozo bye bibi ne kabikuba wansi kayina engeri gye katwala oba obadde ku mutwe weeraliikirira oyina akubanja nga oyinako eyo stress eyo y'omuntu amanja namusuubiza leero nkikoze nti nojja mu bode tu bode okivaako ekyo n'okyerabira oyo masaji ya bode tu bode client aba ayina engeri gy'agiwulira mu bwongo ng'emuli mu nsa egireti kati bw'amala okebaka bw'ati ku mugongo takyuka n'atunulako ne bw'ati kakati client oyo bw'aba yeevunise omwana akola eyo sliding tugiyita sliding bode tu bode bw'amala ogikola client era tavaawo ffe wano ku angels tuyina gye tuyita hot towel yes omwana amala n'anyiga ogwo omugongo gwa papa gwonna n'agunyiga ne hot towel eri mu mazzi agookya omugongo gwa papa tubayita bapapa omubiri n'agunyiga n'anyiga ogwo omugongo gwonna nga bw'abadde ava ogumasaginga n'oguslidingirako n'agunyiga bulungi nga bwagusiimuulako oyiro n'agunyiga bulungi nga bwagusiimuulako oyiro bw'amala ogunyiga client akyuka omwana n'ambikako kakatawulo wano ku musajja mukulu then najja eno ku bigere ebigere ebyo tulina engeri gye tubikolamu ne tubijjamu gundi ne tubimasaginga bulungi omwana najja namasaginga wano ku kisambi ku bisambi bya client n'abimasaginga bulungi n'aleeta guno omukono gwe n'agumumasaginza waneno mu kifuba part n'amasagingawo bo tewabeerawo nnyo sliding maaso tetukolawo nnyo sliding kabaka w'amasaji yenna abeera nnyo ku mugongo eno abeera nnyo ku mugongo naye kati naye nze masagingawo mu maaso masaginga katawulo sikabikkawo waliwo kiraya nti abayagala ne musajja mukulu era mu masaginga era nze bawala bange mbagamba paati zonna eziri ku mubiri gwa kiraya nti ziwe masaji lwaki omusajja waba mufumbo tulaba nti embeera mwe muleetera embeera ey'okutuuka alani era tufuna abafumbo n'abatali bafumbo alani buno obulamu bw'ensi abantu bwe balimu kabeere pulezidenti waffe Museveni naye ayina stress wadde ng'olaba nti n'ensi etambulira ku ye buli kimu naye naye abeeramu ne stress abantu abatondawo oyiro oyo nti tulina omukozesa ku bantu era ne baleeta ekyo ekintu masaagi bayina ensonga lwaki Chicken waliwo omusajja yajja wano nga bamubbyeko emmotoka nga stress emuluma naye nga akasente kaakayina nagamba enjo njagala ompa omuwala gwe kakasampulira njagala kuwummula nnyo toleeta muwala agenda kuntigaatiga kunneekolerako bya kisiru njagala masaagi nga ye mu bwongo wakifunye nti masaagi yagenda omukkakkanyako obulumi obw'amaanyi bwawulira ne stress ey'amaanyi gyawulira ey'emmotoka ye
okitegeera nga zefuna massage so massage oyo ddagala nnyo ku muntu naddala ng'ofunye massage omulungi era ng'ogenze mu bantu abamanyi kye bakola massage ddagala nnyo lya mubiri abakyala b'ewaka kuggwe n'abaami abajja wano ku spa okimanyi Alani bwema nkuba live mpita abo abakyala abafumbo bajje wano basome mbayigirize massage babe nga bamukola abaami waliwo omusajja ajja wano naye nga teyandizeewo because nga azzeewo lwa massage beba abaami begamye nti ajja wano n'afuna massage n'atasaza kabiriiti nga naye mukyala we tamanyi massage naye nga aba yali badde waka mukyala we n'amuwa massage so abakyala abafumba abali eyo baabami bacomplaininga we bajja eno babagamba kati nno waliwo omwami atuuka wano omuwala n'aba nga amukolako massage naye ng'omusajja oyo mukyala we tamuva mu kamwa tubamanyi wano abaami bajja wano ne baba nga bamukolako nga mukyala we amwogerako erinnya mbadde mama ngenda okusimatuka mbadde ngenda kusimatuka erinnya kira nti ajja n'erinnya atera odyogera nga omulabira ddala bambi omusajja ono azzeewo olw'ekintu mukyala we kyatamanyi kukola naye nga mukyala we aba amwagala sigamba nti abazze wano kubanga mukyala we nga aba amwagala naye olw'okuba mukyala we tamanyi massage ate nga massage yaba amuleese era ngakola massage naddayo wa mukyala ne wabawo abo abamu abajja n'agamba nange omukyala oddayo ewaka otuuse yeekiro oyina engeri gyoyagala okubugumamu naye omukwatako ku mukono akasukeeri omwana yamukiise wakati mu buliri tayagala mumukwateko ate omusajja waba ayagala Alani aba ayagala omusajja yankubako ku mpisa wa mwenda gwa kiro nga mummye omusajja yankuba empi nga mummye nga ŋŋaanye lwaki wali ogaanye nali saagala nga pulya siri mu muddo nga yanyiizanyiiza nadda naye kati enjo wamumasooka otubulira amazima abasajja basinga kwagala kamassage ki abasajja baagala nnyo bode to bode eyo ka bode to bode aka full service ne kano bakayita ka Swedish bakayita lindako waliwo kano ka Swedish abasajja bakagala nnyo nako ka bode to bode bagala nnyo abayagala nnyo n'awulira kino ekibiri nate naddala waliwo abasajja bagala ebikyala ebine kati nganze nga awulira ayagala kino ekibutobuto kino ekifubafuba kino ebbeere mbeere ng'aliwulira ku mugongo gwe ng'awulira ndi munyigirizaako nditambuzaako aba awulira obulamu eno ku mutwe bungi nnyo kati waliwo eyo full service ekituufu kyo kiri olaba Alani ebintu bino abantu beebuzaabuza bwebuzaabuza naye nze nabagamba nja kubeera ku mazima by the way nakula simanyi kulimba by the way ekyo nange bakiŋŋamba simanyi kulimba Alani ofira ku mazima nga woolya nze simanyi kulimba oba kyoba Alani tuli bantu bakulu ne batubanga tukoze ekintu tukikoledde mu lujjudde lw'abantu tusasamaza abantu simanyi abaana bali awo batulabye abantu twekweseeko ekikuteesezaako programu eno ng'omwana waali awo abaana lwaki mubaleeta mukama Alani tuli bantu bakulu ate era ŋŋambye waliwo client ajja nga jiridde massage era n'agenda ng'afunye massage only ne wabawo client ajja nga jiridde ebintu bibiri nga zafule massage oyo stress emuveeko omwana oyo bw'aba akoze bulungi nnyo ku client oyo kuba abawala abange mbatweyininga empisa abeera mu ruumu ng'ali romantic ng'ayingidde kola mulimu gwe era client era asobola ekirowoozo okukyuka massage nga wedde kati waliwo abagendo gamba bamalaya bino ebintu temulina bwe mubitegeera temutababitegera bamalaya baabo wamma tunyumize kubanga bagamba bamalaya naye ate abasajja baabwe bajja abasajja baabwe bajjira ddala wantu bakolerako ddala bulungi nnyo ate abamu ne baagala notuganza nogamba owaaye Alani nze manyi malaya bamalaya obamanyi gye babeera ku street kati njagala ekiro saa 6-7 yitaawo ku poppo awo kabuusu munne mundeeba nawano kabuusu wane Rubaga awo sawa 6 nze waliwo bwe mutera ogenda okutavani buli Saturday okulaba live band nenvayo sawa 7-8 waliwo ekyo ekikuba ekyambuka kijje kigwe ku church ku ddwaliro abaana bagira bati nze no mmanyi okuyitawo n'emmotoka yange n'ensooka nsibamuko katono kati ne balowooza musajja jjukira endabirwamu ziri tinted n'ensibamuko neetegereze ku baganda bangendo bajja bonna nga bagize bwe bati kati abo be bamalaya mukitegedde abo be balina erinnya lya malaya ffe abali wano tuli basawo
baserapist baddiya Bani? olye baserapist tujjanjaba mibiri egiweddemu amaanyi owulira omutima gukuluma nnyo omuntu akumenya omutima girlfriend akukyaye bakubbye bosi wo ku mulimu akuwa stress bakozi banno jangu olirakisinga owummule kyova olaba bwe butala buli bwe wambuza nti lwaki decoration mungi nnyo mu spa ebyo ebintu biba byakulobesa client aveeko stress kati and full service kaba katya anti eyo full service gyegambye nti client ono gwe bawadde massage nawulya ng'alemereddwa okwekuuma ng'omuntu kapaka era tekibeera kibi bwagamba omwana njagala kukwatako ku bbeera eryo ekitegedde waliwo kiranti gwe bakamasagi nawe abantu banasigaza amaka ku spa nga spazi ati bakwate bulungi nze abakyala abafumbo mbeera mbayitaano mujje baddiya mbayigirize masaagi mitwalo aga abiri ng'ojja nkuyigiriza masaagi nga nkuyigiriza engeri y'okukwatamu omwami wo kati waliwo omukyala amaze ne bbaawe mbufumbo emyaka nga 10 oba 2 oba 15 oba 5 naye nga tamanyi na kye bayita kunona sweet wakati nga takimanyi kyokka tata abaana be nga amwennyala okufa nga tamanyi kye bayita kunona sweet wakati ng'oyo omukyala takimanyi nimbye abaami mukyala naye nga buli olugira oti okyusa ng'akyusa ekitereke tewali byagamba abaami complaint yaabwe sweet wakati baagala omuwaayo bamwagala nnyo sweet wakati oyo abakyamula waliwo ate nze sweet wakati oyo oyinza okuba omwami obadde omukola masaji noga kamala okunona ku sweet wakati ono katono ogenda okulaba omusajja gwogize eki ng'atumbidde eri mu bbanga nagaba nange kino nakisategedde nti gyekiri nga bulijjo nsuwa ekyo gwaŋŋamba nze omanyi gwe byoŋŋamba siwakana bweŋŋamba nti abasajja babyagala watakimanyi babyagala abaami balina ebintu bye baagala naye nga bakyala baabwe wakati babikola nabbikola nga babivaako dda abakyala baliyo balina engombo gye bakozesa nze sikyanoonya anti mukwano gwayinza omugayi maama naki saawa mukaaga okyayina neeti ku nviiri oyina akapale k'omwana nze sikyanoonya nafuna dda omukyala tokyanoonya naye bbaawo anoonya bamami mwetereze maka gamwe abasajja bamwe baddukira eno ne tubakakanya stress tubaterereza amaka omusajja aveeye waka nga yakugambye takusanga wasanga osibye agenda okudda nga takyajjukira nti yalesa akugobye mukitegedde ekintu ekyo Alani Cruz abantu balina ebibatawanya ng'abantu olaba ebifo bino ebyamasaagi lwakuba nti abantu abalala tebabimanyi nnyo bambikira nti ajjano ng'omulabira ddala omwami alina stress yenna zenga omulwadde naye nava ano nga embereteredde afunye masaagi stress egenze abaami nkugambye bakola nnyo emirimu egimenya babami be bakuba bulooka eyo nkugambye be bavuga ebyebigaali mu kibuga okitegeera n'abeera ngaamubeera naabo babigaali bano ba corporate tebajja mu masaagi bano ab'amataya bakola mu banka baminisita kati Alani omusajja ayinza okuba ng'avuga kigaali ng'atuuka ne yeeyambula engoye n'ayambala engoye ze ezikola omulimu n'amala n'azzaamu engoye ze n'asiba ettaayi n'ayambala engatto ye musonso n'ateekako ekkooti notakimanya nti nno yasiibye avuga kigaali kugamba ekindeke ki kugambye wano nfuna abaclienti ab'obuvunaanyizibwa tolaba ekifo kirina privacy ennungi naawe ogiraba abaami ab'obuvunaanyizibwa kati tubamu wano wetukola live nendaga ekifo kyaffe privacy yakyo nga bikifaanana paka mu parking kati omusanzewo abantu abatunula kati abaami bano ab'obuvunaanyizibwa tebaagala ebyo bintu bya kuyingirawo olyamulaba kubasamaalirako emmotoka ye number plate ezo kuba aliwo n'abakuba essimu nagamba madamu Angel njagala kujjawo njagala number plate bwe ntuuka mu parking ebikwe nga tayagala mmotoka ye kugiraba era wano asikali bw'omugamba nti bikka emmotoka yange waliwo akatundu baleke tujambaza wano tufuna abaklanti ab'obuvunaanyizibwa bava mu yenga bava mu nnyonyo bava eyo najjera wa ne bajja wano kikyo kiwandyagadde okulabula abakyala b'ewaka abakyala b'ewaka bannange bwe mumanya nti kino ekintu ky'amasaagi kikutte nnyo wansi ne waggulu ate ng'abaami bamwe bawummulirayo nze ngamba omukyala ayagala omwami wo waliize masaagi omwami wo talina nnyo kipya kimuleeta wano nti nno obazze nti omuwala
yabala bw'ati okusinga ku mukyala we nti oba ye munnange obutonde bwe aboku Angels omwana alina obutonde bwa mirundi 3 nti goyina bwa mulundi gumu nedda ekyo si kye kiba kimuleese naye mwali badde nga mutegeera massage mwali badde mumanya engeri y'okulabiriramu abaami waliwo omwami atuuka wano kiraya nti omuwala n'amunaazaako sajja laga atufudde munaaza nako nga kyakyewuunyo ye takirabanga nako tebamunaazangako okuva mama ero yamuzaala n'amunaazaako n'akula nekigwa baagala obbanaazaako abaami balina ekyejo nze kasita nategeera abaami be baagala alanikulu neŋŋamba kati kannyumirwa obulamu nkutidde kati bagamba batya kakati waliwo wetubeera ne ku live ne tugamba tunaazaako kuba kiranti abo tukanokyuzinga omwala aba agenda kunaazaako mu kinaabiro kiranti n'akuba essimu n'agamba nina kempulidde nga madamu Angel mwogera ku live nti munaazaako byaddala n'omugamba papa tuuka butuusi tuuka butuusi olaba omwana bwakunaazaako bulungi kyotegeeza mumunaazaako mubanaazamu omubiri ala ni massage n'okwata ekyange n'okipuba kya sabbuuni n'omunaazanga bebbi n'omugaa kwataano ku mutwe yimusaamuko ekigere n'omunaaze no yonna mupatanya akabina n'omunaaliza ddala bulungi nnyo n'omutwala wali sitama nkuyira amazzi mu mutwe omunaaze ayimiridde tulina shawa ebeera waggulu ate nze ndi mukazi muwanvu n'abawala bange bawanvu kati nawano kiviki kimpimpimu bwekiti kyangamba mami papa bwannema okunaaza ne mutwe nninnya ku ttooyi abikako ekisaanikira nawalampa ttooyi n'anaaza papa okuviira ddala mu mutwe kuba kye nabagamba abasajja baagala obbanaaza maama nze mbadde sikamanya ate teriiyo kitonde kirina kyejonga musajja abasajja abo boolaba baagala keya baagala obbafaako aba ayagala n'omulaga ku ssaawa eyo yaaliwo tewali kirala naye n'akifiringa n'agamba eddala kirabika nze ndiwo abasajja baagala bakola ebyejo nsambalabira wano naga mami kati manager wange atuula wano client najja namugamba papa nkujjemu olumugamba ne baba badde akutamye kawuzi ayimiririrawo ng'alaga kimisinga kirakinga papa nkujjemuko kungatto katugeze bana bajjidde muza canvas kusiba buuzi biki kati manager wange kibeera wano nga kirinze kati papa olujjawo nga kiraba agenda okusumulenga twanjima papa kankujjemuko kungatto ogenda okulanga naye abivuddeko ng'ayimiridde bamuggyemu engatto munange nze badde simanyi n'abasajja bakulu bye baagala kati waliwo eyava eyo mu luumu ng'omwana ava mukolako oba oluggi lwamunyiga kagalo yajja bw'ati mami Angel oluggi lunyize wali eri akago ne muga papa wa leeta tulabe munnange wano mbade konze lukunyize wano nenfuuyirirawo nagamba kati wawewedde naye oluggi lunyize nga musajja mukulu alina n'envi wano mubirevu abasajja balina ekyejo ate olowooza obuntu abasajja obwo batengula olowooza buba bw'amaanyi nnyo balinganga abaana bato mami Angel ndowooza olimba sikulimba alani bajja kutugamba abakazi b'ewaka nga bakoze buli kimu tebayina abamu tebayina abamu babikola waliyo ababikola waliyo abamu omukazi nga kikyesikuwadde musajja waliyo abamu nga alani babikoowa ng'omukyala ali mu bufumbo bwe nga bulimu naye nga walinga eyakoowawo alinga aliwo olw'okuba nti talina gy'alaga okitega ngera omwami we tamuwa budde bumala nze abakyala b'ewaka baŋŋamba eno gye bajja eno abasajja baabwe gye bajja muliyo bamafiya mukuba abasajja kalifoomu bayiza empulidde oyo omwami ayogera ku bamafiya agambye eno waliyo bamafiya mukuba abasajja kalifoomu ne mbatwalako ebyabwe abamu bafiiridde mu maloogi ne bamusaba omusajja ng'afiiridde mu loogi kati nze ngenda kugamba ku bamafiya gye babeera era omusajja ayagala omukuba kalifoomu yeetaaga mafiya agende mu mabaala zino kirabu eziri eyo kololo eziriwo amakirabu agabunye eyo wawa agende mu kirabu waliwo omuwala nze nina n'omuwala gwe nali mmanyi makindi awo nga ye abeera n'obukere ate ng'agenda mu mabaala ag'enjawulo amanyi ogendako mu mabaala g'embalala amanyi ogendako nga atalaga ebifo ng'afulumyemu ne Uganda naye ng'alina obukerenda bwe kasitatu omwami avaayo kasitamala omuwa akakerenda nga tandika omugamba tugende olumutuusa mu luumu ng'amubbako byonna byamubyeko masimu ssente ng'amulekawo ng'azo ntowadde so bino ebifo by'amasajja baddiya nawulidde Godfather agamba nti birimu bamafiya nedda
mu spas temuliimu bamafia abeetaaga bamafia okubalaba n'okubategeera abo abakyala abaana ab'obuwala abeetegeera mu mabaala baŋŋambye bwe bava wano wa Angel ng'agenda ku mabiito bw'ava ku mabiito oli ku best olaba mbagana na kugenda mu sawuna za boom wano ate olwo bagende ku mabiito balani abawala abange benkozesa bewa respect bambi wano abaana eno bali mu VIP eno ku Angels bali mu VIP abala abange bewe ekitiibwa service ya meka service zange za layisi nnyo ate nga tukola bulungi bode to bode ya meka bode to bode tulina emitwalo 10 n'emitwalo 15 15 kubaako ki 15 eyo papa bamukoze massage obwongo bulirakisinze bulungi ayagadde okukwatako ku mwana ogutali musango ye emitwalo 15 papa ayinza obuuza omwana naye erina ebbeere lyali lya jjajja lya maama oleta nkwateko tulabe likyalimu ekinyusi ayagala oddikwatako bw'ati awulye likyalimu ekinyusi kati ng'eryange mwana teekawo ekifuba nga papa anyigamunyigamu ku bbeere kati waliwo ate eri gy'ogenda okukola nga papa wona oyagala okunyiga ku bbeere omwana ajja kugaana edda papa masaagi waawedde bulungi mbadde nsaba nkunaazeeko gende gye bayita professional massage anti body to body ebakoma ku bode tulinawo deep tissue eyo deep tissue ejjanjaba omuntu gwe ng'obadde olumizibwa omubiri oyina bifatiigi owulira omubiri gwo mukoowu so deep tissue mukwana ogenda kuva wano ng'ovuddemu ekyo ekibadde kikuluma eiza ekiwato kikuluma omugongo gukuluma shoulders waliwo abajjano nga muzimbye ebigere abaami banvuga ngendo mpanvu omusaayi gwekwata omusajja atuula nga bwentudde bw'ati okumala essaawa nga 5 ng'atudde omusaayi gumala ne gwekwata ebigere n'awulira nga bimuzimbye atandika ofuna stress omubiri gugwamu amaanyi so bamikwano wano ku Angels massage jangu ofune deep tissue ku mitwalo 8 tuli bakafulu tumanyi kye tukola by the way namba esinga wano e Uganda bankopye nnyo alani bakopye ebintu by'oku Angels massage ne baklanti bajja ne bagamba Angel bakola massage naye si nnyo nabo balina body to body balina bode to bode owabakazi ala nina omusajja akola massage wano naye ye nga bw'omanyi nti abakyala mu mwezi nsobola ofunamu abakyala 3 wano mu mwezi kati omwami oyo abawakubira simu nimukubira najja ate era waliwo omukyala ajja n'agamba sirina nnyo budde omwami muleke naye bomba mulinayo omuwala akola obulungi ajja nkoleko nina nabaala abange abakolera ddala ku bakyala bannaabwe kamasajja akalungi ebyama byabwe wano nga bwe nagambye nti tulinga basawo ebyama byabakira nti tulina bingi netandika birombojja wano naye ate bisigala gwenna alina guno omulimu training abakozi bo si mukozi kufuluma olw'okuba alabye kukikkiraya nti mbw ajja akinyumize mukozi munne kiraya nti ajja kudda alonde omuwala ono gwe banyumiriza omuwala amugambe nti luli mukwano gange yakolako akola wano gundi yaŋŋambye kino na kino spa oba ogikubamu ebituli so wanti twogera byama byabakiraya nti balina ebizibu byabwe bingi nabo ng'abantu naye baba bamanyi lino bazze mu ddwaliro omusawo asigaza ekizibu ky'omulwadde nga takyogedde naffe tubisigaza wano era tebabiwulira nako yadde naye nga bingi so types za massage zonna muzirina tuzirina mukwano tulina akabode tubode ako kakabaka waliwo eno fohands nga client azayagala bagirls babiri ampulira bano abeegatta ennyo bagiyita filisaamu yeyo fohands emikono gino gibeena kyokka ngayagala massage wabawala babiri anti kyokka zibadde buba budde bwenkana ki 2 hours nga bakolako obukwasi na mikono ena nga bamukolako n'emikono ena hot towel stretching massage byonna kumunaazaako tewaba kirala kyonna wabeerawo massage eka yameka eyo mitwalo 22 bintu bya layisi nnyo ate nga bya ddala bamikwano ekifo kirina privacy waliwo baklanti bavuve nga yagamba nzisaagala kgenda mu kifo kirimu kamera nga tayagala kamera Angels massage tewali kamera bapapa kufiira ddala mu parking togenda kugirabako mbuli Angel eri omulabi wange andaba business ya spa e Uganda ekola
oba tekola kimu Ekola. bwemba naali agadde ogitandika neetaagisa ki era enje asobola okunyambako okutandika sipa yange eyo service ogikola Service njikola sikitegedde. Ey'okuyamba omuntu ayagala otandika sipa. Nyamba ala ninjagaliza. Njagaliza nina omutima omulungi baddiya. Oba oli eyo oli mwami oba oli mukyala temuntya. Nze njagaliza nnyo. Nina omutima omulungi nkimanyi nti Katonda bw'oyagaliza omuntu akwongera. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Naye abantu abamu mukola emitima emibi ku bannammwe n'otaagaliza munno kintu olw'okuba oluusi naawe kyokola oluusi tokikola naye toyagala oli akikole naye Katonda n'akulabawo n'amanya gwe oli wa mutima mubi. Ala nikuuza omutima gwange omulungi guntuusiza ku bintu bingi. Nze waliwo Katonda kyankolera ne ngamba bannange nzaani because munda yange ninamu eddiini. Eddiini yange eri munda no kungulu oyinza obutajiraba naye ndi mukazi omutima omulungi ndi mukazi omusaasizi alaba omuntu ng'ayayana alimbuzibwa alina kyeyeetaaga bwemba nina obusobozi nengezaako okumuyamba. So ng'oli eyo oli mwami oyagala kukola massage naawe oba oli mukyala jangu nebuuzeeko nze ngenda kuwa amagezi si wakubadde nti nange nina spa. Nze mbeera wano ne ngamba bamassage bannange mujje muleete abawala be mukozesa mbayigirize massage oba mumpite mu spa zammwe. Babeera bagamba oyo mulogo tebayinaamu Katonda ate Alani ndabye obukafiiri mu kintu kya massage. Muli abantu abakafiiri emitima mu mulimu gwaffe guno oba engeri gye gulimu nnyo abakyala ab'emitima emibi. Guno mulimu gulimu nnyo abakyala that's why kyova olaba gulimu emitima emibi mingi. Naye nze bannange mbaagaliza nze enjo yenza atuuka nengenda ku live yo wa massage munnange nentandika okutapinga screen nensharinga live nogenda okulya nga bagamba laba enjo massage sharinga live kyokka nno musiru tamanya ali mu kusharingira n'abakirayanti be nogamba kalera bono abantu tebaagaliza musanyalaze emikisa gyammwe nnyo mu mitima emibi n'obutaagaliza bannange. Nze kati senga nalina omutima omubi kike nali badde simwagaliza. Ku milioni nga 5 ntandika spa zitandika spa zisobola milioni 5 nga spa eyo gitandiseewa nga spa eyo gitandiseewa baliramuko milioni nga 5 yandyagadde spa ya bei. Spa ya bei ebintu bya spa bya bei ddala guno mulimu gw'amaanyi. Kati omuntu yali yagadde okutandika spa ekitone nnyo ng'agenda nakutandika oba nga na luumu nga 3 ez'okuba nga akolera mu bakirayanti 3 ku 4 ekitone nnyo milioni nga 3 kuba ayinza ofuna ennyumba eyo ng'eri mu mitwalo nga 8
9 Okuteeka mu spa. kati balamu emyezi waliwo abajja omusaba emyezi nga 6 oba 7 n'omwaka kati oteekeko bino bitanda ezo nazo njogedde nantono sipa ya bbeeyi baddiya. Kale nga tumaliriza kiki wandyagadde ogamba n'okutiisibwatiisibwa batugambye nti olina okuba nga olinamu abanene okutandika supa. Ekyo Godfather yakyogedde mu bukyamu takimanyi bulungi naye kyayogera. Kati bw'oŋŋamba nti nkole bizinensi nga maze kwetooloolwa banene oba kufuna b'amaanyi mu poliisi kubanga ekitonde ekikazi si kyangu kyakudiiringa nakyo. Anti nakulaze ekitonde ekikazi ekikyamu ogenda basanga eyo ku street ogenda basanga mu mabaala okitegeera ku street mu mabaala bw'ogamba nti nno otegeka kino ekintu Godfather yagambye nti abanene mu gavumenti nedda guno omulimu mba sitandise gwa bubbi nti omuwala kiraya nti bw'anajja ano ng'alina etteretebwa lya ssente omuwala alibba dduke kati nga nze boosi nkwatagana n'abanene oba kiraba ngende oba kiraya nti akomyewo ayina engeri gy'aleetawo obuvuŋŋano kati nga nze nti nina abanene mbaleete babeere nga bavuvuba kiraya nti yes Godfather alinga kyagamba nti kino ekintu kirimu ababbi ate tubba tetugambwako kuba tulina abanene ate muli bakazi tuli bakazi tulina abanene tujja kiraya nti ajja wano tumutulugunye tumubbeko iPhone ye talina gyagenda tulopa kuba tuli banene alinga kyeyabadde ategeeza sipate mulimu bantu babbi yabadde agamba ekitonde ekikazi kirabe edduka ekitonde ekikazi kirabe ng'odiringa nakyo naddala bano abawala be bakozesa. Yes nsobola okyogerako nange bwe nti bo abaana ab'obuwala si bangu. Yes abaana ab'obuwala kuba nange mbakozesa abawala wano omuwala nsobola omugoba wano ng'alina mistake gy'akoze n'agenda ng'akaaba oluusi omulimu abadde akyagwagala n'akubira ku mukwano gw'essimu wano ng'amulese wano n'amugamba kimmami ekyo kyangobye naye ngenda kudiiringa nakyo ng'ali kunze bosi eyamugobye ngenda kudiiringa naye yangobye naye agenda kukiraba mune najja na oluusi n'akugamba mami oba oluusi ng'amuli koodi nze ne mugaa kati ono agenda kunkola ki yakoze ensobi ze ne mugoba nze mulabye bulabi si nze maama we si nze muzaala agenda anoonya omulimu awalala kati ekitonde ekikazi kyekyo mpozi kyagezaako tegeeza omuwala osobola omugoba wano n'agamba ajja kundaba nayagala oba akuteerewa oba bano babayita bakanyama oba bakube ng'awulira ayina nnyo obulumi ku mutima kati bawulira nti kimami enjo kino nkitaddeko abakuba amatama ago bagaasizza nga wajja okukakkanira kyekyo ndowooza ekitonde ekikyala kyabadde agamba abakyala tulinamuko ku mitima emibi. Naye nga tekibeera ku kiraya nti nadda tekibeera ku kiraya nti nga tumaliriza kansooke tweyongereyo okutuulizako Godfather ono ku yeebadde agamba ku bizinesi gye waliwo masaji awo ne sawuna era emize gye gimu bw'avaawo n'agenda ebulenga bw'avaawo n'agenda mu zino ze bayita zi big blaza ezizibeeramu abakazi abeetunda bakwata kalina fulo nga 3 namujjuddeko bakazi biki byonna ebyo bw'avaawo kati mwe bava bakuba kalifoomu bakwata embadiya bakola biki kati babeeraawo ng'omulaba bw'ati nti muntu naye nga muzibu nnyo anytime akola ekintu ky'otayinza nakulowoozaako mu bwongo obwo kati bino bibaleetera okufoolinga apaati ne mwawukana mu ntegeera mu ndowooza ne mu nkolagana ekiri nti olwedde baba bagenda kukusinga okufuna kwabeera badiiringa n'omuntu dayirekitire okisegeera oluusi bw'otamanyi kuba mulumu babaayo bokka kati kitegeeza bafuna ssente ezikusinga ne bakuviira mu bbanga ttono byonna biba bigenda kubaawula wabula ate bwe mwawukana n'ogezaako onyiiga anytime a case is reported at the police anytime a sexually related case is reported at the police which case is a rape attempted rape kubanga ne bakasitoma abamu nabo tebaba bangu mu bisengo mu muba embirigo era keesi zifulumamu ne zigenda ku poliisi
bajja baliko enjaga bajja baliko enjaga bajja baliko emyenge bajja bawaya kati ebiseera ebisinga kiteeka nannyiniyo at risk kyova olaba nali nkugamba tisinga weepozinga ng'agikubira obulango ne weepozinga nga brand ambassador kyali badde beta wakitegedde pointi y'omutegedde embadiya agambye embadiya Godfather ekyakitadde mu sipa naye tekiri mu sipa ekyo ekyabawala okukwata abasajja embadiya tekiri mu sipa tekiri mu spaazi sigala nkigamba tekiri mu spaazi kiri mu kimuloogi kiri maloogi kiri mu mabaala omusajja azze n'agula malaya mu bbaala n'agiteeka mu mmotoka n'agivuga n'agitwala ewuwe oba mu loogi kati ne batuuka eyo omusajja amaze okulyako ebyo ebyalidde bakkanyiza omuwendo gwa ssente bateesereza mu bbaala nti yonna gye tulaga ompaasatu omusajja tewali buzibu bagenze omusajja amaze okuguvaako kiri ekiwugwewugwe awo omuwala 15 kati omuwala amukwata amataayi sebo twaze tukanyiza okakasa lyabadde 15 mpeezange ojja kuzimpa asibye olujja lwesigamye togenda dufuluma ngenda kuba enduulu nze siswala gwe genda oswala mpeezange batandisaawo obuvuyo n'omusajja agambye siziwaayo wakiri okufuna wano benziwa naye nga siziwadde kanaakawala so ebyo ebintu bibeera ku bawala ababeera mu bbaala abasajja abagula abawala mu mabbaala ne babatwala eiza muloogi oba amututteewuwe ku muzigo amujje ku street amugambye janguko wano mu mmotoka we tuba tukimalya kuba aliwo ababimalya ne mu mmotoka okitegeera ekintu ekyo naye mu sipa temuli ebira omwana amakati mu sipa si mwe muli ebyo tebiri mu mano masaji pala nedda biri mu bamalaaya ababeeyo ku street ab'omu mabaala be bakwata embadiya abasajja kati wano tunuulirawo kiraya nti wafazze musajja wabuvunaanyizibwa naye tayagala kumuleekaanira tayagala kwerabisa era wano ku reception wabeera asasulidde package era nze ne bwe mbeera ku live yange ngamba kira nti package gy'onaaba osasudde zino ssente oba osasudde ng'omaze omuwala era aba akimanyi nti omusaala gwange guli ku reception okuleka nga kira nti onyumiddwa package y'omwana n'ogamba komuweeyo ka tipu oba ka mutwalo oba ka mitwalo 2 oba abasajja baba abaana wano tipu tipu ng'omwana tamumusabye namumusaba bakira nti bafuluma ano kira nti nafuluma akasenge ngasimira nga mami Angel mwala ankozeeko bulungi nnyo kugulidde soda mami Angel kira nti nampa emitwalo 5 nangamba mpeeraako omwala oyo ankozeeko emitwalo 2 esatu mami Angel lyeranki okitegeera naye wano mu sipaazi temuliimu bawala bakwata mbaddiya ba client ebyo biri mu basajja abagula bamalaya mu mabaala abagula bamalaya ku street ekyo Godfather kitadde mu spa naye tekiri mu spa naddala nga zino ezaffe naddala ng'eyange ekisembayo baclient bagenda ne bawala bammwe bannannyini spas ne mububa ne muwulire ennugu business ne bagireka nga njereere yes ekyo nsobola kyogerako bwe nti kituufu baclient ekyo Godfather yabadde mutuufu ekyo ekyokuba nti baclient bamala ne batupaliza abaana mu sipa ekyo kituufu kye yayogeddeko nti client ajja wano n'akyuzinga omuwala eiza yamulabye mu live n'ajja n'amukyuzinga kati mu luumu eyo ng'omuwala amaze omukolako client ambuuza ofu ye eba yaddi nti eba ya mande kati mande eyo nsobola okuyita n'ojja n'onkolerako gyemba wano ne sidda okitegeera nti kati abawala abange bakimanyi nze wano alani omuwala n'awa client enamba mu luumu era mmanya era bakimanyi tebazigaba nina gwe nakwatako wano lumu katondera yamuswaza lwaki obalemesa ozigaba tebafumbirwe alani nedda bajja kufumbirwa ate bajja kunoonya mu sipaano omusajja wagenda fumbirwa alani nze mpita mu bingi kirayanti wange okutuuka ano okumujja gye mujje lwaki omuwala oyo teyatuula ku tiktok oba naye teyasala amagezi nga tanajjana okusaba mulimu n'abeera ng'afuna oyo omusajja gwazze okufunira wano ewange omutima asusu mulungi nedda abantu basinkana abaagala alani nze tegubeera mutima gutaagaliza nekiraya nti oyo nange nga boosi mba mwetaaga ajja mpa akasente naawe omufunemu nange mmufunemu ate kati lwaki gwe mmukuleetedde omufunidde wano lwaki atoyagala omweza nze mmufiirwe ffenna aba alina okusigala nga waffe agaba ennamba ye ng'omugoba
simugoba naye mugamba nti wano era wano omuwala nga nakamufuna mugamba ennamba nedda kuba n'abo bakira nti abamu abasaba abawala ennamba aba batalina gyamutwala batagenda muwasa mbalabyeko wano n'amupaaza nampangisiza omuzigo myezi 3 oluggwayo nga aleka omwana nga akkubira okitegeera omwana nga akkubira gamba mami enjo nsaba onsonyiwe waliwo kiraya nti bakuba amasimu nga bakaba nga bagalambaze ne mbagala sibi bagamba wano abo abasajja si mikwano gyammwe jesi alina kyagala okukozeseza ebbali amala akusuulewo ate abamu bakira nti bajja ne bandoopera n'agamba akawala waliwo akawala wano enjo kamazeeko nnyo emirembe mbeera na mukazi wange nate ne kankubira n'omugamba ate papa ennamba yo kagijjawa nani nkasindikira tiipu nakasindikira tiipu just nze samanya nti kagenda kankubira naye ng'oyo papa aba alimba abo omuwala ennamba yagimusaba kati amaze omukozesa byamukozesezzeeyo wabweru amukooye ate alaba angels abapya bajja kati ono talina kyanjawulo kyamulabamu oyo amumaze kati ajja amundopere nti amukubira amasimu agamutanya aba ayagala mumugobe nabagamba kisabagamba temugaba nnamba kiraya nti wange okubira waki ng'ali mu makaage kubeera bakira ndimba bagamba mujja kujja mamanyiza abalala ba sipa omuwala wa sipa akuttira amakaago akukyankalanyiza famire yo ko kagenda kukubira kagambe papa oba kagambe biki mbadde njagalayo sente z'enviri wakalaga nti oyagala kufuuka boyfriend waako omuwala jangu akoleko gende wa mukyalawo oba nga wayagala service ye nga nnungi ddamu okomeewo akoleko oba nkubiro ngambe mami enjo ndi najjeera eno ndi kyanja waliwo omuwala eyankolako munsindikira jja nkolereko ewange sijja kugaana ne mujja kwemanyiza abawala akawala katandika okufiringa nga boyfriend wakakuttira amaka ko kakubire we kagalidde okukubira wonna so bwe muba muzze mu bino ebifo ebyamasaji wano mu bifo byamasaji tetubaleetedde mu bawala bakuwasa mujja abalaba bakoleko baddiya bw'oba omuwala oyo ng'oyagala kukolereko eyo gye toyagala kudda wano ng'okubira boosi we ng'omugamba mpeereza omuwala bwati ne bwati ajja nkoleko eno yankolakoko bulungi awo naye siina budde ate bukomawo awo nja kusigala nga nkikola naye abawala mugenda ne mubafiiriza emirimu mwe bakiraya nti olina byagala omukozesa obweru omuzannyo guwedde tokyayagala kumanya ekyo Godfather kyeyagambye kituufu abawala bajja wano ne batubbira bakiraya nti noba nga kira nti wo gobadde olaba tokyamulaba nga gobadde omulaba mu wiiki emirundi 2 nga tokyamulaba nga omuwala ofuye agenda namukolerako eyo ate ekinyiiza olaba oyo kira nti abayita omuwala woku angels namukolerako wabweru oyo kira nti aba agenda mu sipendala kati wano akawala aba alina kyeyakateekamu aba tayagala kukomawo alonde omuwala omulala nga weekali onfunye kyeŋŋambye okitegedde kiraya nti oyo aba atwala ssente mu sipendala kati wano alina akawala keyamanyira kamukolako lwe kabadde off kyokka ate oluusi yalabyewo n'omuwala yali yagadde amukoleko nagabwe nagendayo bakagenda kulya oba kagenda kukola ki nabeera nga tajja olwako akawala naye kiraya nti eyo eniyi nga yemazeeko emirembe amina bawe ennamba abandyagadde okugyewa angels tuve wano ngenda Angels massage bannange mujje tubakoleko service tusangibwa wakaliga tetuli wala nnyo na kibuga tuli wano ni ya Mengo tuli ku Boom Hotel ekifo kyaffe kimanyikiddwa nnyo gwe genda ku Google Boom Hotel ojja kuba ogiraba tuyitibwa Angels massage tukola massage wakabi tetusiiga busizi oyiro bakira ndi mujja ne mungamba abawala eyo babasuna enjala abawala babanyogota babasiga oyiro ne babakandaza happy handing lino ddwaliro kiraya nti nga toyagala happy handing tewali agenda jikaka tewali agenda jiku ogenda kola massage ode wa mchala wako happy ending saba mikwano ngoyagala tukubirako tuli ku MTN number eri 0785 7 nkaga mwenda 5 0785 7 nkaga mwenda 5 kiraya nti ayagala delivery nga gwogamba nali badde nfuna ku services oyo omukyala naye anze saagala genda awo oyiza waliwo abamanyi mukwano wonna wooli oyita omuwala najja nakusangawo nakuweerayo package era omuwala nakomawo wonna woba owulirira emirembe tukola delivery ne bwoba Masaka tutuukayo. Okay. Services zaffe ennungi 24 hours ekifo kibeera open tuli bayonjo ekifo kina privacy ennungi etagenda kulabisa tewali bikamera parking nnene ate nga security weeri asikali abeerawo ku gate okuuma emmotoka yo ne bwoba oyagala kubika number plate tuzibika bakira nti bange mbeebaza nnyo
mwebale nnyo okusupportinga Angel mwebale nnyo okutwagala Angel no linnya lya mulimu siri erinnya lyange nze ndi mukyala musiraamu Alan bakuyita Angel linnya lya mulimu Angels massage tuli ba Angels wano naye nze ndi musiraamu era sinze Angel Angel linnya lya spa wali no kyogera waliyinza okuba oluganda lwala agamba mufere n'obufere ati abalimba nti Angel sinze Angel ndi mukyala musiraamu era erinnya Angel ba Angels spa nze Nadia okay namirembe so ba client banga abalungi Nadira Mamba nero we Mamba mukolako massage ba client banga abalungi kyemanyi mugenda kulaba katambi kano banange oba nfukamire basajja mwe mutwagadde munjagadde waliwo client ajja nagamba manager mami Angel aliwa namugamba mami Angel abadde ayinako walaze nagamba dakikanga mmekanga nga sinze ngendo muwa package naye nga ayagala just mulabeko bulabi bambi mwe bale kunjagala wa papa banange thank you for loving me God bless you saba mukama abawo omukisa waliwo n'abaana abobuwala babeereko ku TikTok nga banjagala mami Angel bale kola mami Angel mwe bale kunjagala thank you for loving us banange saba mukama abampeera omukisa sente mukolenga ziyingira basajja mmwe mbasabira nnyo omukisa mukimanyi waliwo abagenda okuyomba waliwo abagenda okuvuma banange I don't care sikyafa ku bivumo by'abantu kale saagala kusukka kwa olunaku olwaleero otherwise mu comment section awo obontera kyonna kyonna kyewandyagadde okuba nga ate mukolera saagala kusukka kwa olunaku olwaleero banange muse bulungi mwera ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira editing room modern kitchen dining closet nga z'obulungi saako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne DSTV saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemwemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus 9 noti 83 2 noti 3 mukaaga noti 2 zino ze bayita batya modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles.